Yo. NUP everywhere. Songa. Ametv tutuse otugenda okola kampeni yaffe esembayo emanafa ya Ametv ku ntiko tweva live sharinga oyite muno sharinga oyite muno share Ametv tutusawe emanafa tugenda okola kampeni yaffe esembayo tugenda okola our campaign esembayo naye netiwaka yange simanyi kyebadde ndaba messages siziraba I can't see any message there. Itakumabali. Zizino zizze atuuka ng'oshiyalinga Ametv. Samurai sword on my back.
stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Kujukira naye temwagala kujukira Muriaba masaba mwenayo itala nyina ngala yenjire chenda hangerio iba yetre ni president utakuholisa lihumi mu Uganda president we lihumi mu Uganda ni Robert Kyagulanyi Ssentamu people power our power NUP Henga na umwami uli pulida muba masaba upulidinga bata hulomota inga nonine humotoka hunga chuho wambendo huli yuta hushusila silo motesi President Robert Kyagulanyi hukaniha wameli pulida wameli Anthony alialie inga nonine humotoka endwela humotoka si Amalasha habiri ndihenga na bafulaga bearers ba NUP ba NUP ba National Unity Platform utandishira huma MP utapoka huloko government hata nibe butirimba kana isa salino ya west tanemba kana shahatar abe na misindwe habe mu January kuma hakuta mu January noni tena misinda na misindo oye manafa juu baba saba juu Urio imbuka yose saneza hulanga umucheni wetu presidential flag bearer wa National Unity Platform
Robert Kyagulanyi Ssentamu w'etaano abakandikayo kulwekhuba esukanikira atisawa tatile babandu ba NRM bano bari sana bata bakhucheseleyo munulo bakhulemesa ni khuchena ibutiru nenga nakhusima bamasaba mutsile ano bali basi kansomera aliwa funawoyimirira bamasaba oye NUP people power our power ari nabasimire mwanyala mwelekelesa mwetano namanyireni babarisalisile bali bana bapatya gasi bali bana bapa kamasasi kalye ebyo bakabarisalisa ta nabasimire khuba meso bamasaba mwaba meso era ni mukhalulu nga mutakwa khupamu khukhumina tine mube meso mukhaye Robert Kyagulanyi Ssentamu obalebe namulanga ata khurura khumotoka khungachukho President welikhumi, could you please come and address this gathering? Yalan! Yeah. People power! Our power! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! NUP! Bamasaba! Bababa! Bamai! Bayaya! Mwenayo! Mwanyala kunyaniliza. Mwanyala nabi. Sawa muzikirize njogere mu Luganda ni mufukirize nganihe mu Luganda ngakaso ameri wateka mu Masaba ngomuna makambira wameriyegesa mu Masaba bano manyeri gusura esagala bana naseruke sina alumanyane na manya wa fiti ate zonaba mwambone zebasaba nembalu mwana bayihe bambalu Nesi jabatisa. Nesi nabarisa tawe. Kakati buli wenzija okogera n'abantu. Buli wese nitahuka nhesi babandu. Bera njagala berenga nyambade suti. Nga nyembenga nakwarire koti. Kubanga ndi presidential candidate. Wange sendi president. Ne mumanyirwa kinyambade bwenti. Ne mama nyelosina nakwarire ndi. Mumanyirwa kinyambade bwenti. Mama nyelosina nakwarire ndi. Kino mukimanyi. Isino mwasimanya. Eno bulletproof. Munosi mubiremu kama sasita. Nyambade bwenti kuba bino ne nyambade tebiyita mu masasi. Nakwarire ndi batahupa kama sasita. Nesagala kwambala bwenti. Nesingana nakware ndita.
nyambadde bwe nti kubanga juzi babadde bankubye amasasi nakwabire ndi kubanga bengereko kupaka masasi kati kirikiri abana abasajja baagala kunzita mwabone muli abana bakana wuhunzira ng'esiri kwikala pulezidenti ta naye wano tuli wali stede endebe buli bulayi ana emisoofu edi mutwe soko tunemu olabe bati wali munyokanyuka mubone ngendi bulayi ndusa yekofiira nyukanyukamu people power our power our power people power people power our power our power people power abaana b'emanafa bemanafa abaana b'ebugisu babaana ba kisu ab'amasaba mwena bamasaba mwesiitana nsanyuse nnyo okufuna omukisa ogwogerako nammwe ndinisangaala ofune haliho kanyaninanyo manyi nti muli bangi nnyo era mbadde mugenda kubeera bangi nnyo namanyenga muli bakali ate abeemu ndaba bakali naabe naye era mulabye poliisi n'amagye bagaddewo ekkubo nemwabone poliisi nekamagye beekalewo enzira era nga bwe badde baggalawo amakubo nga gonna nibeetire nga beekalawo nga huyisa nomufune kufunyi battery endala muteekemu 1 2 1 2 mic check 1 2 1 2 ha 1 2 1 2 mic check mufune batteries endala mufune amanda amalala mumpe nteekemu muno sobole ogenda maaso tubasaba mulindeko baganda bange mulindeko mwena abakyali bange nina tabiri nyingi mwana ze njagala obabuulira kati mulindeko kayala Yo. Yeah man. So, you ready for one? Yeah man. You ready for the things, man? Yengehile. Yeah, man. Yeah. People power. Our power. Our power. People power. Kakati bakyali bange. Alibayaya. Wenasembayo okujja eno Manafa nalinze bakubira miziki. Lwesi nasemba okuyita Manafa netawo okuyimba. naye bwe natandika okwogera amazima ga gavumenti n'esazaamu show zange nenga nane yahukanya akamazima gavumenti yandobaho okuyimba era bwe nali ngenda kujja wano aleza huitseno okola consultation mbenge embereba era gavumenti yanemesa okujja gavumenti yahasisa era kubanga babulokinze kubo nga tebagala ntuuke ku bantu bangi lwekubanga bekale otsinze ndahola andi wakali ne bateekawo n'amagye ne military ne poliisi balawo kamagye ni military ni poliisi ne bakuba abantu ne babagana okujja eno bakoba abantu abakaaba abaloba okwitaani Museveni abadde amanyi ngenda kusangawo abantu 5 abe Museveni wambase ninanyolawo bantu balwana bongene nenjagala kubeebaza nembasiima naabi kubanga manyimu abali wano namanye ndiwe oli yano mwe abali wano mwabaali yano yemmwe mutatya mmwe bahalyata manyi nti mwabasobodde okutuuka wano mmwe abanyalira okwolano yemmwe mulinayo mmwe abalini ku mwoyo
kale engeri gyesobodde okubafuna ingeri sinyalireho bafuna saleero njagala kubasaba nga naho balomba nti mwabali wano mwabaali yano mukimanye nti murepresentize abantu bangi nnyo abatasobodde mumanyemu inyomu oyingira abaakali abahanyireho mwisanota bangi nnyo bandibadde naffe wano nga babiwulira beŋŋamba baakali haliyalyano nga bawulira kyesihenganiha nesifunye mukisa kwogera nabo esifuniye haliho kanihani nabo ta kati mwabasobodde okujja wano aliwe mmanyalireho nga hwitaano mulina essimu nga mulini kisimu basaba mu likodinga ebyo byenjo malome ndi mureho muwambe byesinzaho kaniha ate mwe abatalina ssimu ate wo halini isimu ta mu birikodinge mumulwekwowo njagala bwe muva wano nga nanga wamire ano mugende ku buli nyumba mutye buli mungo ku buli dduuka mu buli liduha ku buli saluuni buli saluuni mu buli geto mu buli geto eno mesagi mugitwale mubaboolere bubaha buno eno si ye campaign si presidential campaign ya bulijjo iyo siri kampeni ya buli lunahuta bagambe eno si normal presidential campaign nababoolere ndi isiri kampeni nga eya buli lunahuta kambabuuse embareebe mwandi mulabyeko presidential campaign mwabonaho kampeni ya pulezidenti naye nga presidential candidate bamukwata nga bakamala omunominate nenga owemirewo nga pulezidenti bamuwamba nga bamahumuwandihisa mwandi mulabyeko presidential candidate mwabonaho omuntu nga bwemire bwa pulezidenti naye nga alina okwambala bullet proof nenga akwara ikooti habiramu kamasasita mwandi mukirabyeko mwasibonaho mwali mulabyeko presidential candidate mwabonaho owemire bwa pulezidenti naye nga babagendanga ekkubo baligalawo polisi nga hakenda polisi yamwimisa yamuhalaho mwali mulabyeko presidential candidate mwabonaho owimire bwa pulezidenti naye nga bamugamba ye talina kwogera ku radio na tv nenga bamulabahukanya hu rediyo ni hu tv mwali mulabyeko presidential candidate mwabonaho owimire bwa pulezidenti naye nga abapolisi n'abamagye bagalamu kuba masasi nenga bamute polisi nekamaje kalaho mupaka masasi afwe ate nga be balina omukuuma ate nga nibo babalini humulinda kati byonna ebigenda mu maaso alibiri huca mumoni byonna ebigenda mu maaso byosi bita mumoni byagala bibalage nga nabibokese ti bino bya ddala ibino byangali bino si bye bya bulijjo ibino siri byabulisi byabisereta Museveni amaze emyaka mingi nga tusiba ekiwaani ngambe Museveni amaze emyaka mingi nga tusiba ekiwaani lindako baba batereze microphone eyo kiwaani muzee asiba kiwaani mu Kampala byansobera dda muzee asiba nze musite byantabula dda ebya bulijjo byansobera dda ne kampeyini ziri zantabula dda kiwaani Museveni asiba kiwaani kakati mbadde ngezako bagamba abehemba bolere ndi Museveni amaze ebbanga lingi nga Museveni wamayembuke ngali nga wahubwa timoni tusiruwasa nga husirwasa okusookera ddala hunyoyererayo njagala bagamba nga nembabolere ndi emyaka 35 egiyise imyaka taluna kirani ekibiri Museveni ng'ali ne bayekera banne Museveni ni bayekera be bakwata emmundu bamba kibirundu ne bagenda ne batandika okutta abantu bananyahuhwira babantu era Museveni okufuuka pulezidenti era Museveni okuikala pulezidenti abantu emitwalo 5 bamaze babantu busirifu burano bwafa bangi baali mbaale wano bakali babembalala balala wangi nnyo nyandi akali nze nalina emyaka 4 salaba nikimi emyaka kine Museveni yafuukira pulezidenti Museveni esekerera pulezidenti bangi bali wano mwali temunaba nakuzaali bakali abesi mwasali hata naye njagala babulira nembabolere ndi okuva kwolwo Museveni yatufuula slave uhwamolo wahwikesa babwebe Uganda nagifuula property ye Uganda wakikesa bibindu bye oba sisindusye
yangu yamanda gwe musajja gwe olutalo nga luwedde olutalo nga luwedde One, two. One, two. Okay. Jagala microphone ya Kanso Ameri mujongeremu amanda. Bali microphone ya Kanso Ameri MP2B na misingo ebeho. Tusobole okwogera bino ebigambo tubimaleyo. Mukanyi hetiro mahutima leetios. Banange bino byembagamba temugenda biwulira ku radio. Yes, mbabo yasi munabiwulira ku radio ta. Temugenda biwulira ku TV. Simunawulira ku TV ta. Ate siri sure nti n'abalala banabibagambe eyo. Ate singa akasengi balala banabibabolera ta. Bwe bayogera amazima bamutiisatiisa. Oyokani hawangali bamulisa. Bwe baba tebamusibye na sibamuboyire bamutta busi. Bamwira bwiru. Naye nze njagala Museveni mugambe nga ndi wano Manafa. Embole Museveni nge. Nze simutya. Kale muteeka amanda mu microphone ya MP na Misindwa to be nga temuluddeyo. Kanso Ameri jangu olinye wano waggulu tujja giyimbise ate oba bulijjo tuyimbisa microphone emu ne Nubian. Mbadde nkyabagamba abesiba bolendi nti okuba Museveni we yawamba ensi yaffe amesi Museveni ayina siba la sefwe ffenna batufuula abasireevu awikesa babwebe era nga badikiteta bonna bwe bakola nga babandu bafuuka bubi nga bahola basala amagezi ne balwanyisa buli wa opposition avaayo bahola kamakesi bululurayo bamwimisa Museveni abadde amastalinze engeri gyalwanyisa aba opposition. Museveni aweewa amanya n'abihubu waba opposition ng'abasinga abamanyi abafula abeewa abamanya kuva ku Dr. Paul Kawanga Semogerere paka ku Dr. Besigye n'abalala naye kuva Kyagulanyi we yajja Museveni yatya mumanyi lwaki Museveni yatya wamanya lwasina Museveni waalya nze saali mu pulaani ze sinaba mu pulaani teeta nze siri kyaliwe sindi kyaliwe nze siri mu pulogulaamu ze sindi mu pulogulaamu teeta nze soomu ku abo baamanyi sindi mutolahu beesa amanya ta bino bya ddala bino bya ŋŋali era njagala bagamba mission gye tuliko yakuggyako Museveni babolere ndi mission yeffe ehulusaho Museveni kubanga ekizibu Uganda kyeyina bakiyita dictator gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni buwangafu bwa Uganda ufuka bubi bali Museveni Yoweri ebizibu biri bingi nnyo bannayuganda bye balina itaabu ye ba Uganda engali naabiisi balini nayo ng'ebitundu bya Uganda ebirala manyi nti wano Manafa ne wano wonawona mu Bugisu amasomero gagenda gononeka kati gaweddewo nga biisinze byensimi Uganda Manafa kamasomero kaawawo manyi bulungi nnyo nti okufaanana ng'ebitundu bya Uganda ebirala amalwaliro gagenda gononeka kati gaweddewo namanyeni nga biisinze bibini mu Uganda kamalwaliro mu Manafa kaawawo kayoneha nkimanyi bulungi nti abakazi bafa nga bazaala buli lunaku wano namanya buleni bamayi bafa nga hebasaala buli lunaku wano nkimanyi nti amalwaliro tegalimu ddagala wano namanya ndi kamakangiro kamanesimba amuta ano abantu ababonaabona n'ebyo si famire ya Museveni wabula mmwe kennyini ababonaabona enywenywe siri famire ya Museveni ta abapoliisi n'amagye bwe bannemeseza okukozesa main road bapoliisi ni kamagye bano beehubira mu luguudo luboofu bayadde balowooza bambonyabonya ab'emambaasi balehe babonaaboneseese naye bampadde chance okulaba enguudo zonna amakubo gonna nga gayonooneka ageeyo munda ne bambeere habi hubona eri kinguudo kyosiisana kyayoneha haale
bampadde chance okulaba obwavu obuli mu bantu eyo munda bamboye habi hubona butambi bubuli mu bantu eyo mu nzira ate bawadde n'abantu chance okulaba ku kyali waabwe gwe bayita Bobi Wine ate bahwere habi ubona kyaliwo bali Bobi Wine. kale njagala bebaza abapoliisi mwebale nnyo okunemesa kuyita ku main road bapoliisi mwanyanaabi mwahasisa hubirawo oluguudo lubovu n'okuyingira mu zitawuni zimanafa zibudaka ne zimbaale mwebale nnyo okunemesa kutuukayo mwanya mwahasisa hubira embaale ibudaka nimanafa mu tawuni kubanga eyo mu tawuni yonna abamanyi bandabalaba dda kubanga mu tawuni bayimanya bayimbona haale ate eyo mu tawuni nabakubira dda emiziki bakyali bange ate mu tawuni nabakunya haale ku muziiki kati eyo mu kyalo gye tuyise ali musalesi hubirire njagala obakakasa nti akalulu kali tik makakaseni halulu hali tik kati olunaku lwaleero bakyali bange lunaku lwesalero basaale baase manyi nti ebizibu bingi era ebiri wano naye obudde tebumala kubyogerako namanya ni kimitambo kimikali nabi nibizibu neimbuka siyinyalisahukani hawota manyi nti n'oluno oluguudo lwennyini lwe tuyitako manyi nti bamaze emyaka mingi nga tebagala dukola lwakakolebwa essaawa zino newankubadde luba lwakayita mu bajeti nnya namanya ni luguudo lutyena lwahaha baalukaniaho kimyaka kimikali ne bamahulu malirisalyabi manyi nti ne booda eri awo otambuzawo n'ebigere n'otuukawo namanya nti lwahaha aliyambi busaanaali naye manyi nti eyo booda Museveni yagigala kubanga ayagala mubeere yala nenamanya ni Museveni saakana ebireho timoto atimba ofuta akana mubeeba atambi era manyi nti n'abaana abakola ku boodabooda babakwata buli lunaku namanya ni babaana ba boodabooda babahamba buli lunaku bangi nnyo bakyali bange betukuze nabo nga tebafuna mukisa kufuuka basitanga Bobi Wine bakali naabi hwatwaninanywe nesimafunaye habi hubasitanga Bobi Wine ta naye buli kanaku owulira gundi bamukutte Muzafaru bamukutte Sula bamukutte n'ebirala ebifaanana bwe bityo nebunahu oli Muzafaru bamuwambire Sula bamuwambire nibibifaanakana biryo manyi bulungi bakyali bange nti abasinga muli balimi namanya ni bafuura muli balimi nze nakula nga mmanyi nti nembaale abaana b'Abagisu be basinga okulima emmwanyi mu Uganda sonatowanga namanya ni babaana be bamasaaba abafuura hulima emmwanyi mu Uganda era nakula nga mmanyi nti emmwanyi zaffe zaali namba 2 ku za Brazil mu nsi yonna natowanga namanya ndi mu Uganda imwani yemana ye masaaba ya habiri ohwirahu ya Brazil mu America naye njagala ebbabulira kubanga Museveni ayagala kwavuwaza abantu asobole obbafuga leero huwa Museveni akano oba omutambi n'ahufuke naabi yafuba okulaba nga zikooperative zonna ziggwawo anyalisa naabi huwa naali Bugisu Cooperative Union iwawo yamakinga sure nga zonna zikooperative azimalawo akakasali cooperative tyosiitananga Bugisu azimalawo kambabuuze aliho embala ebesiireewo Bugisu Cooperative Union ekyaliwo ekyali y'amaanyi nga bwe yabeeranga isiri ni kamaanyi nga niyabaataka emmwanyi yemwe musalawo ebbeeyi abalimi oba abazigula basalawo ebbeeyi imwanyi wo halawo ebbeeyi namwe okula niyo halawo ebbeeyi saawa zino twandibagidde bagagga nnyo nkugambye ewaffe gyenva si be basinga okulima emmwanyi naye ffenna twasomera ku mmwanyi emabolere nise sinama siri abafura hulima emmwanyi ta nese nasomera ku mwani naye mwawulira juzi ng'ali aleeta n'ekiteeso ng'ayagala omuntu okumukkiriza okulima emmwanyi nga balina omuwa layisinsi nematayari rasiteeso ali omuntu hulima emmwanyi bamale huhuwa ebbaluwa ya gavumenti Museveni bw'atyo bw'afudde Uganda yaffe Museveni niyo engeri yoniyesa afukire Uganda yeffe banange saze wano kwogera ku Museveni siniteehukaniaho Museveni taawe naze wano kwogera ku kizibu kye tulina okusooka niteehukaniaho kizibu sese hulininaso hunyoowa naye ekizibu ekisinga obunene kye tulina mu Uganda bakiyita Museveni nesizibu sese ufura huba ninaso mu Uganda siibwofu Museveni kakati kangende ku answer katugende ku solution alihe utia husiasi huhwiramu katugende ku solution utia husia huhwiramu mukimanyi nti ebyo byonna bisobola okuggwawo mwasimanye muri byosi binyabyawawo
okumala ebbanga ddene babadde batwawudde ffe abantu ba bulijjo n'engeri gye tukulemberwamu mu nsi yaffe. umana embuka engali abe barangirisi sibambakana nibe sibarangirira taawe nga tumanyi nti waliwo kirasi eno tutegerera tetulina kugoberera bugoberezi nga hwayambaasa huli wali abaliri huhurangirira ife hulondera ebusanga kamaheesi naye okuva bwe nagulawo amaso gange n'embuuka nesekasa nekula timoni n'abona nali njagala buli omu mu Uganda abuuke nakana buli muntu mu Uganda naye amanya awo mbone era yensonga lwaki Museveni tayagala njogere nammwe naddala abavubuka ingeri lwasina Museveni saakana n'akanihanye nebe naddala basololita kuba amanyi ba Bobi Wine bagenda kufuuka bangi nnyo kubanga basimanya alina nafa wana bayo ba Bobi Wine bakali naabi ate nga manyi nti bwe tugulawo amaso gaffe ffenna ffenna ate bamanya ali singa ffe sihwiku hatimoni tyeffe olwo ebya Museveni biba biwedde ya Museveni biba byaweere kakati lwaki nesimbyeyo okuba pulezidenti lwasina nimire bwa pulezidenti wa Uganda lwaki nesimbyeyo okubeera pulezidenti wa Uganda lwasina nimire kuba pulezidenti wa Uganda nzize nga kibagamba baganda bange mbanga ekibaboolera buli nahuba yaaya ti nze siri profesa ise sinasoma biyita buhuba nga profesa ta nze siri wano okuba nze singa okutegera ebyamagye sindyano balwehuba namanya byekama yenaabita siri wano okuba nze nsinga ba Museveni obukulu sindyano balwehuba esofura Museveni buhuluta ni wano okukiikirira muntu wa bulijjo omuntu wa wansi indyano hula omundu wa buli lunahu omundu weyaasi kubanga eno ensi yaffe kubanga lino linambo lyeffe ate ffe abantu ba bulijjo ffe tusinga okubonaabona ffe tusinga okukola ffe tusinga okusasula omusolo ate ffe abantu beyaasi ffe okufula hubonaabona ffe ofuula husasula kumusole kumukali naabi naye omusolo ogwo tegutugasa kubanga bali abatufuga balowooza tetuli basirevu baabwe nekumusolose kuhiyetata kubanga abahurangirira bambaasa bali ffe kuli barambi baabwe baboye bwabwe kale nasalawo mbakulembere tweddize Uganda eno efuuke yaffe ebyaddala nahalawo embalangirire kwikobose Uganda yino ibe yeffe mu bwaŋŋali kanso wa Meri ono omunamateeka era akimanyi ise ndi omunamakambira era nasimanya wa Meri nti etteeka erisooka mu constitution yaffe ligamba obuyinza bwonna bw'abantu likambira erinywamu munamakambira liroma liri bunyala buli mu bandu obuyinza si bwa magye si bwa poliisi si bwa pulezidenti obuyinza bwonna bw'abantu bunyali siri bwa poliisi siri bwekamagye siri bwa pulezidenti ta bwe babandu abantu bwe baliwa babandu nibo babali yena wanika omukono bw'oba oli muntu ng'olumundu tupa kumuhono mungaaki wanika omukono bw'oba oli muntu ng'olumundu tupa kumuhono mungaaki njagala okutegeeza gwawanisa omukono ikuboolere weewulire kumuhono mungaaki tiwenkanankana ne profesa iwe oli situla busa ni profesa wasoma naabi wenkanankana ne MP iwe oli busa atwera ni MP era eno Uganda ogirinako obuyinza bwe bumu ne pulezidenti Uganda ina okiriho ni bunyali atwera ni president oyo pulezidenti alina kubeera mukozi wo si boosi wo president ayini huba omurambi wo siri muhama wowoota ngambe nti pulezidenti alina kubeera mukozi wo si boosi wo namahulome ni presidenti ayini huba omurambi wo siri muhama wowoota mu nsi ezaakulaakulana pulezidenti yagondera abantu si be bagondera pulezidenti mu bibala ebyatoatowana pulezidenti niyo owuliriza babandu sindi babawuliriza pulezidenti ta pulezidenti alina okutya abantu si be balina okutya pulezidenti pulezidenti niyo nihulya babandu siri bandu hulya pulezidenti ta kati njagala tukitandike wano mu Uganda alinga nawusina ni hano mu Uganda era we munannonda kasa muwunonda omulundi ogusoose ku mulundi okunyoyererala mugenda kuba mufunye pulezidenti nga saavanti wamwe nga si boosi wammwe munafuna pulezidenti ng'omurambi wenywe siri boosi wenywe ta nkiddamu mugenda kuba mufunye pulezidenti nga mukozi wammwe nga si boosi wammwe misiiramini mulaba mwafunye pulezidenti ng'omurambi wenywe siri ubarambisa taawe era mugenda kuba mufunye ekitiibwa nga buli munnayuganda yenkanankana ne munne mulaba mwafunye siriifwa nga buli munnayuganda baleehalehana ng'amateeka gatuyamba kyekimu ate nga bwe tukola omusango gatubonereza kyekimu nga kamakambi akahuyetera atwera nga woonakire ku musango kahuwambanga kwesiitana nga oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki olina opportunity y'emu n'abantu abalala wahaba kabila siina oba kabila siina oba nikimikisa oba kinyanga kyosiitana nga huleehana
nga bajeti y'eggwanga eyamba ebitundu byonna kyekimu nga siringi te uganda tyelinambo siyetabisiza byelinambo sitwera oba atwera nga abakozi b'eggwanga basasulwa bulungi ate nga basasulwa ku budde nga balambi ba gavumenti basasulwa bulayi ate basasulibwa mangu ng'emisolo gye batusolozaamu tegibbibwa abo abava mu famire ya pulezidenti nga kimisolo kyesibahurusamu sikirisa ifamire ya pulezidenti yongeneeta ng'ettaka lyammwe nga bannayuganda lyammwe nga tewakyali kubagoba ku ttaka lyammwe nga liiloba liryenywe nga baana uganda mbaho bawonaho ta mikwano gyange singa munonda nembeera pulezidenti wammwe bayaya singa mundobola n'abapulezidenti wenywe entambudde nendaba ensi nyingi nnyo neneegombayo ebintu bingi senakendye kamanambo kama kalina ekombyo ebibindu bikali naabi ate nga ndowooza tusobola okubikola wano mu uganda ate ngaefukirise ndikunyaho abihola mu uganda mpita mu masomero nendaba ebintu bye basomesa abaana baffe nga tebibayamba nabayamba mbira mu mabyangiriro nabona nga babaana bakali besi babasomesa sibebayeeta taawe omwana n'amala senior 6 naye nga tamanya dokola omugato oba okufikisinga switch omwana basoma siniya yakasesaba bingasanya abalaha switch yekamasanyalazi ta tugenda kukyusa ebyenjigiriza byaffe mu uganda tutekuyiyusa mu byebyo ebyanguliro mu uganda nga tutendeka badokita ba lawyers ne ba engineers nga osomesa badokita baloya ni bayinjiniya bamakanika naye nga n'ebyemizannyo football athletics swimming boxing n'ebirala nabyo tubiwa focus y'emu ate nga nibyekiminyawo ku mupiira kuusuba kwifuusi kuutima byosi hubiwa kamaani sitwera era nga tutraininga ba world champion kutandikira ddala amasomero kuvira ddala ku P1 ate nga hutraininga ba champions bayeri basi balasoyosi nga hwama musibiina esinyowa nga talent ne arts nazo tuziwa focus y'emu nga biwano byefwe ni byehuhwimba hubyeraho simoni atwera tusobole okubeera ne ba Bobi Wine abalala nga miliyoni namba buli mwaka kunyayise huba ni ba Bobi Wine babandi nga hasirifu oba emiliyoni buli mwaha nga n'ebyobulimi nabyo tubiwa focus y'emu nga nibyebulimi kubiraho kamaani nga niko kamenako banange bwe batyo bakikola mu Argentina ne Brazil bayaya mu Argentina ni mu Brazil bahola balyo tobola ba Ronaldinho oyinza okusanga si dokita oba si profesa naye ate nga omupiira kuviira ddala nga muto kubanga bagulabamu talenti kirobona oli Ronaldinho anyawaba nga si dokita oba looya nekumupiira bakumunanihisa nga asira omwana omwa era mmanyi nti ne wano waliwo talenti y'amaanyi naye kubanga bagifiisa talanta yaffe abaana ne bafa naye bwe batyo n'amanya ndyano waliyo biwaano bikali naabi nesibya royo taawe kubanga gavumenti yabibimbaho yabiira ensonga lwaki Museveni ne gavumenti ye tebawa kitiibwa talanta kira lwasina Museveni sibawasiriifa biwaano bye babaana ta kubanga ye talina talanta niye salini talanta yosiisana ta Uganda y'emu ku nsi ezasayininga ebiwandiiko ebirongoosa ebyobulamu wano mu Africa. Uganda niyo muditweleho manambo akara kimihono ku bintu byehung'ona byebukangi mu Africa. Amawanga ga Africa gatuula nga gaagala okusala amagezi okukendeza abakazi abafa nga bazaala n'abaana abafa nga bakyali bato okusinziira ku byenjijanjaba ebikyamu. Kamanambo ka Africa gahala kamakesi bakamise balyena bahasi ufa nga basiisaala oba babaana ufa nga ne bamahu basaala mu Africa. Waliwo Maputo Protocol ne Abuja Declaration ebyo biwandiiko byonna twabisaako omukono. Wabawo kamakandi abali Abuja Declaration ni Maputo Protocol kyese waliwo kimihono nga linambo Uganda. Twalina okukwata ebitundu 15 byokka ku ssente ze batusolozaamu omusolo tuziteeke mu malwaliro gaffe bamaama balekerawo okufa nga bazaala. Abeho ni huamba bisinza li 15 buli simya ku siringi te Uganda ule mu madwaliro bamayi bataawo okufa nga hebasaala ta. Naye kubanga ye Museveni buli lwalwala oba muwala we bw'aba ayagala okuzaala bamuteeka ku nnyonyi ya Uganda ku ssente z'omusolo ne zimutwala e Germany n'azaala babirekawo bwe batyo. Naye huba Museveni ng'omwana we walwalire obanga akana husaala bamulahundeke ya gavumenti ku musolo kwesusasula bamwire e Germany wasaala oba bamujanjaba. Bwe n'abeera president ebyo bigenda koma. Nga n'abeera president ibyo syo. Njagala babulira nze bwe munanonda mugenda kubeera ne president ate nga kyali wammwe. Nga mwanondire ina president mube ni president nga uwenywe kyali wenywe.
ng'ekibaluma nange kyekinnuma esibatsiina nase sinziina nga kyetwagala ng'ensi nga kyetufuna ebyesuukana nga linambo nibebyese okufuna namwe mmanyi uganda bwe nebeera nga fuse pulezidenti nemwamanya uganda ng'ehanule nga neekere pulezidenti kandi bebabulira anda kubabolereka kubanga egenda kubeera kye bayita enew uganda uganda eza kuba uganda ijaha nga munnauganda ali wano mu uganda n'ali ebweru wa uganda ng'omunauganda oli mu uganda n'oli bulefu wa uganda ng'awulira bulungi okubeera munnauganda ng'awulira bulayi huba ng'omunauganda njagala mbabuulire ensi zino zetwegomba zetutwalamu basisita baffe ne bawala baffe bakole obwakadaama kama si bibala byesi bikomba yesu hira bayaya ni bazale befwe batie babe nga bamukomba bokisi ezo ensi twali tuzisinga obugagga kama nambo akabe wakawula nabibukaka fe twali tuwaddeko dubayi obuyambi ifo kwabaho dubayi bunyali ababuye mu 1962 twali ku lebo emu ne singapore munkaga mubiri wabaho atwera muhulahulana ni singapore naye kubanga abakulembeze abaze batufuga uganda bagibba bubbi ensonga lwaki tuli wano olwaleero leero huba barangirisa abetse mu uganda balyanga bebabusa bebasiringi basinahulyano syaleero kino kyekiseera ebintu ebyo byonna byonna tubikyuse baganda bange ino niyenyanga ebintu byebesisa nakubiyuse bayaya lwaki njogera nnyo ku bavubuka ate nga manyi nti tulina n'abantu abakulu wano basinenga nihanabiho basololi ate nga namanya erihuli nibasahulu nibaloosi mu abavubuka muli bangi nnyo basololi muli bakali naabi tekibeerangako wano mu uganda nga tuli bangi nga bwe tuli sisyabaho mu uganda basololi baba bakali nga nihulisya leero ta era njagala tukozesa omukisa guno tukyuse obulamu bwaffe forever nga nakubiyetese iha bino buyuse bulamu bwefwe kimirembe kyosi njagala basaba tukkiriziganye tukole history omwezi ogujja nga nahuwambira atwera buyuse byamayo bya uganda uhwama kumwezi kukwita kigende mu byafaayo nti mu 2021 abavubuka ba uganda bafunalo ne bagoba dikiteeta bakanihe mungero mungano bali bavubuha ba uganda babwa ku mwoyo bakoba bawona omundu abo bafuka bubi bazadde baffe abaatuzaala kati baali baweddemu amaanyi nga bamanyi baatusirwaza basali befa bebawa mukamani bambasa bali hwasirwala bayagala nnyo uganda empya naye museveni yabalimba kati baali babivako nga bagwamu amaanyi basali befe bakana nabi uganda embya ne baba mukamani abe museveni wabamana mukamani tulina obuvunanyizibwa okutuukiriza ekirooto ky'abamaama ne bataata baffe buli ni lukendo lwehuholeresa si kamaroro ge bapapa ni bamaali ate tujja kuba tukikoledde n'abaana baffe kuba abaana baffe tebagenda kuddamu kubonaabona nga ffe bwe tubonyebonye awasiholere babaana befwe kubanga babaana befwe sibahereyo hubonaabona ngeffe nihubonaabonire ta tukikolere abaana baffe bakulire mu uganda ngewa opportunity buli muntu kusiholere babaana befwe batoyere mu uganda iwa kimikisa buli mundu yesiitana ng'omwana bw'asoma obulungi abeera shuwa nti ajja kufuna omulimu omwana bw'asomire bulayi aba omukakafaali anafuna ku mulimu nga tumanyi nti baminisita tebalina kuva mu kitundu kyekimu naye nga bava mu bitundu ebyenjawulo omanya huli baminisita sibama musisiza sitwera taawe bama mubisiza mu uganda yosiitana nga tumanyi nti buli tribe esaanidde buli ddiini esaanidde wamanya huli buli kabira inyaya yabiramu buli ddiini inyaya yabiramu manyi nti museveni amaze ebbanga ng'atwawulayawulamu ng'atwawulira ku kabira atwawulira ku ddiini atwawulira na ku bibiina bya bufuzi namanya ni museveni wamalira embuka engali ng'awuhalahalamu ubira mu ddiini mu bibiina byeburangirisi ebibindu bibindi bisiza byese wamamu naye nze ntambudde uganda yonna kuva koboko paka karamoja paka arua paka bugisu paka busoga gyonna lese nakene mu uganda yosi owame koboko paka arua paka karamoja paka butaleja paka manafa naye nkimanyi nga namwe bwe mukimanyi ti ba police commanders ba rpc ne ba dpc bonna bava mu kifo kyekimu bonna bafaanagana nemanda namanyire ndi mwasimanyire muli barangisi ba polisi barangisi bekamaje bamamusisiza sitwera ate bose bafaanakana ne bwe nabeera president poliisi ejja kubeera y'abaana uganda bonna nga nabeera president polisi habe y'abaana uganda bosiitsana
era olaba abapoliisi abatukuba amasasi n'abatukuba tiyagasi bagezaako okutaasa kintu kyabwe. wabone bapoliisi abahupako amasasi bahupa tiyagasi ebahamba sisindu syabwe bali banywesa ennyama yabwe. njagala obategeeza nti abapoliisi abasinga n'abasirikale abasinga bali ku saidi yaffe. mbaboye ndi bapoliisi abafuura ni basirikale abafuura bali hulweffe. nabo babonaabona ngaffe, nabo babonaabona ng'effe, nabo basosolebwa ngaffe, nabo babasosola ng'effe, nabo abakazi baabwe bafa nga bazaala ngaffe, nabo bakelema baabe bafa nga basaala nga babeefwe, nabo abaana baabwe tebalina school fees ngaffe, nabo babaana baabwe esinusu ekisoma mbaawo nga nibaeffe nibali, nabo basula bubi ngaffe, nabo bakona bubi ng'effe, nabo njagala okubuulira nsinkanya abapoliisi n'abasirikale bangi nga maze emyaka 4 mu poliisi naye nga kyali ku rankemu ya kopolo. nakendye nabone basirikale bapoliisi bakali kimyaha 4 nga ini habale hatweraho ngene akopolo. naye wa famire ya Museveni buli wavayo ne bwaba yakava makerero bamusinia 6 myaka 22 yafuuka komanda gwoyo amaze emyaka 4 mu poliisi. ne bafamire ya Museveni kasamala husoma myaka 22 kasaba nga mamu famire ya Museveni ekera komanda wa polisi umanya kimyaha 4. kale nno abo nabo baagala change, abo nabo bakana enjuha Yohana, nabo baagala Uganda empya. nabo bakana Uganda embyaha. kyova olaba nabagamba nze bwe nfuuka pulezidenti nyina obalinyisizaawo musaala. n'abalome nikasanyikira president kumusaala kwabwe kuninirawo. era njagala obategeeza nti abo abapoliisi abasinga tebaagala tukuba tiyagasi, tebaagala tutta, tebaagala tukuba miggo. era baboye ni bapoliisi abafuura sibakana huhupa tiyagasi simimbo oba huhwirata. era ku kiseera ekituufu bwe tunafunalo nabo Mike Shake nga bondetera akazinda akasembayo maliza. Madde mbagamba nti nabo ku time entuufu nabo bajja kutwegattako. abahemba bwere ni bapoliisi aba inyanga nga yolire bahabe atwera ninaffe. kati nga maliriza mikwano gyange ali ng'emalirisa beebuulebe njagala obbasaba mwenna muveeyo mulonde. mbalombe ni mwesimulureyo murobole oba mulonde. buli kalulu tukeetaaga. buli hakoha huhetaaga huhekomba. saagala ogambe nti tuli bangi nze ne bwesirenda nno. singa noloma Check 1 2. Yeah. njagala obbasaba ne bwobeera n'omulwadde oba omukadde nga tasobola kutuuka we balondera mumuyambeko atuuke we balondera. mbalombe ndi wahaba nga olina omulwale oba omukore muwambeho omwiresi bapire hakoha alonde. ate bwe mulonda temuvaawo. ate nga wapire hakoha oharurawo ta. kiddamu bwe mulonda temuvaawo. isiramu enne nga wapire hakoha walondire oharurawo taawe. mwekolemu omulimu tukume akalulu kaffe. fabene nihubeho bulinde bululu bweffe. banange tebabatiza nti bagenda kubba akalulu ffe tuli bangi nnyo. bahabawombesa bali bane bahaluluta kuli bakali naabi. kino nali nkirabyeko twakikola ekyaddondo, twakikola ejinja, twakikola ebugiri, twakikola ne mwaruwa. isino nasibonaho wasiholaho ekyaddondo kwasi ejinja ni bugiri ni mwaruwa. ate njagala mbabuulire nti ne bwe babeera batusibye kubanga mwaruwa twali mukomera ne kandidate yali mukomera naye amaanyi g'abantu gakulaga nti ge gasinga. ate abe bahabanga bamboyire ni mwaruwa uwemawo bali kasiyano waduri abe bamuboyire ali mu mabuusi newafuura bekamaani kebabami. kale nno njagala obbasaba bannange obuvunanyizibwa omutwale ffe tusobola bagamba bugambi naye tetugenda kubeerawo kubanga Uganda nnene naye wano njagala okubawakwasa mutekinga ekyagi mukume akalulu ako mikwano gyange. aikire embalomeni muire buwiikinwa mube nga mubawo ifaunyawo ababolera busa nenywa abaaliyano mubewo buwiikinwa oba mubwire mulinde bululu. kakati nga mutuuse okulonda kasamola hulonda togenda kusangako linnya Bobi Wine. nonyo alisi nabali Bobi Wine ta.
ogenda kusangako erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert. unanyola lisi nabali Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ogenda kusangako n'akabonero ka ambuleera oba manvuuli. anyolewo habonero ambuleera oba emanvuuli. Olaba ambuleera ng'otiikinga. kasobona ambuleera olawo hatiiki. Olaba ambuleera ng'okola ki? kasobona ambuleera ohola olyena. Ng'okola ki? ohola olyena. Ng'otiikinga. Kati munzikirize. Okusooka nja kwebaza Honorable John Baptist Nambeshe. Ono ye Deputy President wa National Unity Platform. erala nga nawusiima naabi italanyiye bamasaaba John Baptist Nambeshe niye president wa habiri vice president we bamasaaba. Nemumulaba oyo. mwamubone Oyo mumulaba oyo Nambeshe. netaliyo mwamubone etalanyiyo. Naye mumutegeera mutya? mumumanya mulyeno oyo. Oyo wakabi. oyo wakabi. Sebo weebale nnyo Honorable Nambeshe obukulembeze bw'otuwa. wanyana biburangirisi bwesookuwa Honorable Nambeshe. Bwe tubeera n'abakulembeze nga Honorable Nambeshe nga Honorable Wameri n'abalala nkakasa ne bannayuganda muba mutufunamu trusted tulina abakulembeze abalina experience. wabeeni barangirisi nga Nambeshe ng'ese Wameri muhuma muhwira mu buyikinwa kubanga bani barangirisi abaali ni bumanyirivu. Era namwe saagala kyogerako wano naye era mukimanyi nti bwe mufuula president tuba tugenda kubeera ne baminisita nga bakabi. namanyire ndi nga mwanzikese ye president utakuba ni baminisita nga bahabi. Kati ekyo nga tukivuddeko nsaba bamperisi mpite mu ba flag bearers baffe wano. Okay. Njagala kusoma ba flag bearer ba candidate baffe wano. Buli gwe tusoma nga mumukubira mu ngalo kubanga yagenda kubeera kandidati waffe ate tumanyi tugenda kuwangula. alinja kusoma kama sina polisi isoma mumupire muhono kubanga oyo niye weemire ku kaadi yefu ya nuupu isi otya kulonda. Kati abantu b'e Bubuulo West aliwo abantu ba Bubuulo West tulina kandidati gwe bayita Wosele Robert. Robert Wosele uwa Bubuulo West. People power. Our power. Our power. People power. Ewosele oye. Ewosele oye. Kakati kati abantu b'e Butiru County munzikirize mbanjulire omwami gwe bayita Samuel Igajol mumulabiranga ddala ate eyo nagenda ne musanga e London namunyola e London emanyi nti amanye ebintu by'e London namanya niwamanya nabibi e London ate egenda bireeta wano e Uganda ate ahubireera e Butiru tubeere bakabi bahabi naabi. kakati abantu b'Embale district abantu b'Embale district MP woman waliwo omukyala gwe bayita Kakai Judith. Kakai oye! Kakai oye! 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 Okay. Nene maaso. Okay. Ono chairman we manafa. Chairman we manafa. Chairman we manafa bamita Sibeke Kenneth. People power. Our power. Esibeke oye. Esibeke oye. Baletere kumeya. Baletere kumeya. Basebo ne banyabo basi bamayiri bapapa Masipwe David. Masipwe David. Oyo meya weswa. Meya weswa town council. Kakati kambaletere ne ku kansala wa 5 ono bamuyita Wambuya Nicholas. People power. Our power. Kansala Wambuya asooka obire ku bantu. Our power.
People power. Kati kansala w'Emoni Ward kamusome mangu ono bamuyita Magumba Wilson. Okay, kati katuddeko ku bameya ku bw'obudde buyise abaffe MP w'Embale City mumumanyi mwogere oba simwogera bamuyita Masaba Ivan. Masaba oye, Masaba oye, Ivan oye, Embale oye. Ra. Njagala n'okubanjulira Muhalisi Rogers Rahaha ono Town Council Councillor. Kakati njagala mbanjulire ne meya wa Mbale Industrial City Makweta Alan. People power, our power. Njagala ne Wambi Ronald abawubireko oyo kansala wa Mbale Industrial Area. Njagala mbanjulire Nashimwa Dison oyo naye kansala w'Embale. Njagala mbanjulire ne district code People power ya asikamu muzeeyi agenda. Njagala mbanjulire abatulaba ku Ame TV ndowooza yeyo speech zimuwulidde ya omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obudde bugenze tebakwogedde gwe wabadde olina okusooka wali walolya tekamera gwe wabadde olina okusooka wali abatulaba ku Ame TV abakoze ebisikiro abatulabako Ame TV katusubire nti nkoye buladi kazije
So kola naye tekubadde nomu kankugenda kuwa okube abatulaba ku Ame TV Ame TV ebagamba nti mwebale kubeerawo mwebale kulaba Ame TV mwebale kusupportinga Ame TV ayagala okusupportinga Ame TV simu erioko eya Trevor simu eya Trevor erioko ayagala okumusupportinga yo munaye time era kyobola bantu tuzikiza ebyuma laba no kali gwe ngate oli lwaki toddayo city abatulaba ku Ame TV naye nga tubagamba bulijjo nti mwekumire ku Ame TV Ame TV ayagala okusupportinga Ame TV fuel ojja kuyita ku namba ya Trevor kuba mubimanyi amafuta ag'enkya tulina kuganoonya leero agaluli tulina ganoonya nkya n'olwekyo musupportinge Ame TV wano tumazeewo olunaku olwaleero mululabye ndowooza olunaku olwaleero mululabye kiriya ndowooza olunaku olwaleero mululabye kiriya n'olw'ensonga eyo ffe aba Ame TV tubagamba nti mwebale kwekumira ku Ame TV Ame TV ekugamba nti yejjanga okuwa amawulire agataliiko nfuufu okuwa direct nga bwegali ono agambye nti buslekinga nga wafufi nga busleking naye nga paatulo zikuba obugombe buyitirivu bannange tulinga abazize emisango kozi obudde buweddeyo Ame TV mugisupportingeko ayagala okusupportinga liita 2 5 3 10 support Ame TV on 0758585671 or WhatsApp 0758585671 bwe oyagala okusupportinga Ame TV Airtel yeyo bwe oyagala okwogerako ne Trevor WhatsApp yeyo so amakubo mabi walaayi bwe kiri kale tumanyi nawe tugenda gye bagenda kutuyisa kati asheyalinga nga nkusoma ng'osingirayo ka message ne woli nga nkutumirako kati saawa yakubatumirako nga wetulaba ebigenda mu maaso ne Trevor asheyalinga nkusoma nenkutumirako ne woli nga Ame TV bwekola Ame TV follow Ame TV following Ame TV nyiga following Ame TV bwe tujja live obenga ono agambye ntumirako Sekoro Hanifa, how are you Hanifa? Here
Thanks for your great update. Oyo abadde Patrick Kaboole. Abadde Patrick Kaboole live from Oman. Oyo bamuyita Natume. Bamuyita Nantume. Ali Oman egamba etya team Mbiko New Uganda. Oyo bamuyita Bryanston. I'm good dear. Mwebale kuweereza mwana oli wakabi nange ntumiraako onangambye stay online munengenda kuvaako nti temusharinga kyobola wagenda kuvaako January masses to you all. Oyo abadde Lumala Lilian ansindikiddeyo kaddole bambi. Thanks Lilian. Onagenze nkutumiddeko live from UK. Have already sent fuel. Oh, thanks. Bamuyise gis. Bamuyise Kenema. Onangambye nti ansindikiddeyo fuel naye message sinaba kugiraba. Message nja kuzisoma mpola kuba tuli ku speed ya kika kya waggulu nnyo. Abasajja batwala speed tebaagala tuyimirire nako yadde mu kibuga kyabwe banna. Blood, thanks a lot for giving us a clear view